Bano nga bakulembeddwa Mark Buwembo pulezidenti wa Rotaract eno basoose kuzannyako n'abayizi ng'emu ku nkola ey'okwogyera obwongo bwabwe. Buwembo ategeeza nti abayizi bangi mu masomero ga gavumenti basanga okusoomozebwa kungi okufuna ebikozesebwa nga y'ensonga lwaki bavuddeyo okuddukira abayizi bano. Twafuna okumanyisibwa nti amasomero agamu aga gavumenti muno mu Uganda waliwo abazadde abateesobola nga tebalina bintu byakukozesa, ne tusalawo katujje tulabe ate tubeeko era bye tukola ne bye tugenda okugabira abaana bano nga tubawadde emikebe egikozesebwa egya set, tubawadde bayiro, tubawadde amakalaamu, tugabye ebitabo. Avunaanyizibwa ku bikolebwa Rashidi Kizito alambuludde ku nteekateeka eno gye bayisa amaanyi g'ekitabo n'ekkalaamu ne basuubiza okubaako abayizi be bayambako mu ssomero lino. Era ezira emityana eno tubadde tuzize kukwatiramu n'abana P7 okuba ebintu ebyenjawulo mu kuyita mu projekiti gye tuyita amaanyi g'ekkalaamu n'ekitabo. Era projekiti ebadde ne theme okuteekawo omwenkanonkano mu masomero ag'enjawulo nga tuyamba abaana bano. Abakulembeze okuli omubuulizi w'ekkanisa ya St. John Zira Church of Uganda Ssalongo Simon Kasozi ne ssentebe w'Ereso esooka owa Zira Joseph Katerega Namwanje boogedde ku gyenvuddewo essomero lino ne basiima aba Rotaract kye bakoze. Njala okwebaza ennyo mikwano gyaffe bano batukoze bulungi, batuleetedde ebintu era batuwadde, tuli basanyufu nnyo. Twongera kubasabira Katonda abasobozese abakozesa omulimu omulungi. Nze omu ku baalitandika okubeera nga nalimu omusomesa wano ne nvaamu ne tugenda nga tudevelopinga mpola mpola nga tufuna abayambi, era ate nakati tufunye bana bongere tukwatizaako. Tusanyuse nnyo. Omukulu w'essomero lino Sam Ojjangole asiimye olw'ebintu ebaweereddwa. Batuwadde ebitabo, sets, ebikozesebwa by'abaana baffe abagenda okutuula ekyomusanvu nga nnaku z'omwezi 4 ne 5. Ekyamazima batukoze bulungi nnyo, batukoledde ddala. Justin Amatakulu w'abayizi asiimye olw'okubazaamu essuubi. Tuli basanyufu ate nga tuli bagumu nga tubeebaza Mukama abaddisewo era abawa omukisa nga bayambyeko ku bazadde baffe ku maseeti na buli kimu. Mukama abawe nnyo omukisa.